Kati utiza mkoa wasi ambao kama Yabo, numa yo, yegenda, yangu. Ajifunye itaenda sivyo kwa watu bakala ndio hapana ita ina simu kwa kwa zile declaration ya yowe ni sura kwa mimi ni shagere kwa explode it explode what explode it's not explode though the minimum the explosion may be minimized but it will explode wale mabagana jitepo bagenda jitepo explode nasogera jitepo atwali nyumba z'abantu wale wasojibira natageta explode yevako stop kwa watu
There's a woman atambula ku gate munda okukigwa. Waliwo ali awo wansi. Saakati. Watambula saakati. The service is about to make announcement. This is a quick free. Make announcement. Those who have vehicles which are sent upward should come and remove them immediately. Okay. There is no praise. Genda bikuyo kavalinga. Bani. Kanda bibyo tukavalinga ko. Then the bag. That's it. Huh? Yes. This is going to come. Sawa. Ongeza wengine wakufu. Ya bomu. Now you see that man. Man, still. So what you get at home? Hey, it's okay. Sajja tayagala mukwata akola mirimu za ggwanga tayagala mukwata olaba yajjeko saati ina amayinja mangi naye tayagala mukwata kamera oba yabajje mu saati ye Aliwo gogamba. oyo gyolaba mutisha Sigwe ndi kamera yange ifokasinga ku kabaga kali. waki tolinda okusigadde Bangambe ko mbampa kasinga ko. Tunofuna afande tabagamba Aliwo abadde wano. anti bali ababikola tebagala bakwata naye agambye yo saundi Yangola bekintu. nze ntegedde kyogamba Nze fokasinga naye kabaga. bali abali wali tebagala bakwata tobolaba bekwese ne mu motoka Ati bo bali eno. tobolaba bekwese ne mu motoka tebagala bakwata Bo bali eno. Bagambe bali eno. Fokasinze kati jjukira awo we bali bagenda kuvaawo batambule bagende ku baaga kati tebagala bakwata nga bagenda wo kyekinsizizaayo baba bagenda ku baga bagambye tebagala we will only focus on the bag when tubola bangambye genda ogamba omusajja aveewo we kamera enene agijjewo kati tuba tukola bwe bana bagenda ku baga we will not capture when the bag is free osobola otakapuca alinga ng'otunuza kamera era buli walaba eno kamera wali tayagala kupaaatambule. Intonation is going to be done when they are standing there or they are also going to be away. Because if they are going to be this side, you come and see.
ate detonation tosagikolera kuba Tonda kutubata mu 1023J. UG 1023J. Yes sir. Eno motoka ejja kuba demo. Au tetesha ese kamera ya chache namba. Ya jituma no jitume tu. Bagitumye dene linya lya jaji.
Nawandise dda jangu bino agenda kunzisa ebinetoloola mugamba abantu abo bannange mubulira abantu abo Camera. Take me. I'm about to arrest someone. If you're minimizing this time, it's more powerful than even a general. This time. I'm not minimizing, but I was standing the other side. I was told to come here. Who is the owner of this one? It's mine. Carry it there. It's Order is not a request. It's very far there. We can't really. Order is not a request. Afande, I'm not requesting. Carry your camera. can you consult your colleague? If my eye becomes red, No, Afande, you will stop covering anything. can you consult your colleague? Can you carry your camera? I hear what you are saying. You are about to annoy me. No, don't say like that. And you will fail to cover anything. Don't talk like that. Can you carry Afande. it? I request you that you talk to your colleague and I will come and find when you are carrying. you speak to him and then we harmonize. It's very far there. You can't really get a clear shot. Yes, even here. Even there, it's very far. Yes. I was even standing there. He told me to come closer. When they're about to detonate, I come in. Even it's not over here. People can even. Exploit it in the church. They put the real person. They arrested him. They have him. Are you getting it? But I saw as if your camera can see. Or you can even get it on the phone.
assuming So what you do, if you have put it on the tripod, and leave it there and let it roll, it will capture it very well. When it explodes like this, if it is bring out the smoke, but you get it very clear. You're recording? Yeah, I'm recording because they can easily blow it at any time. The good thing you're recording. This one that exploded in time. Yeah, I also heard about it. Kwebaza Katonda olunaku lwa leero lwandibadde luzibya bubi, lwandibadde olunaku lubadde lubi nnyo kubanga tubeera ne service nnya, essaawa 12, essaawa 2, essaawa 4 n'essaawa 6. Omukaaga yakaggwa kati twafunye okulabulwa okuva mu buyinza nti eri abantu be balondoola abateekateeka okukola obutujju mu bifo ebirimu abantu abangi. Of course naffe ne twenywezaanywezaamu, nabo ne bajja ne bakiyita nga bayitamu balabula abantu bannaye mubeere bwe muti n'okwesiga. Naye tubadde tuli mu kusaba okw'essaawa 4, musajja n'ajja abadde mumalirivu, ebisinga obungi ab'obuyinza bye babimanyi, ng'ekigendererwa kye ayagala kuyita mu security asobole okujja okwetulisiza mu church. Kyekibadde kigendererwa kye. Tabadde wakugireeta bulesi girekawo, abadde ayagala gitulisizaawo bw'alabika. Era nga waggulu yaddidde flasika y'emmere ennene ddala. Ndakirabika n'ogirongoosamu baagigaziyizza asobole okugyamu sis flasika, bakuba nze bwe ngirabye ebadde nga nnene nnyo. N'ateekako akawunga akagoye nga alabika ng'emmere, oba agambe ndeetedde mulwadde wange emmere oba nzize kusiiba wano olwaleero. Kati ebintu ng'ebyo omuntu wa bulijjo tabifaako nnyo ng'omukebezi nga ki yalowooza nti ki ono ddala azze kujjanjabibwa. Naye omusajja abadde mukaawu, abadde ddala amaliridde. Kaakati bwe yalengedde nga security tugyongeddemu amaanyi nga n'okwetegereza kunene, n'atandika okutya, n'asala amagezi agenza okulaba nga n'abamugoberera abadde bajja bamulondoola nga nabo bamutuuseeko, kwe kugisuulawo adduke. Naye abadde n'emmundu AK-47, ekitegeeza abadde azza amaliridde, either afa n'abantu oba bwe bigaana okutulika ate abantu abasse masasi. So twagala kwebaza Katonda nnyo kuba mulimu abaana, mulimu families, mulimu abantu abajja okusaba, mulimu abagenyi abava ebweru. So tuba n'abantu bangi, bomu ebadde n'amaanyi mangi nnyo kubanga bwe bagitulisizza tumaze n'okugyawo emmotoka zonna n'ebidduka byonna na buli kintu kyonna kiyinza okwaba endabirwamu. Ate ne bagikontaininga n'ogikontaininza nga bye mulaba ebifaananyi ereme kusaasaanya, naye okubwatuka kwokka bwe bwatuse n'ababadde mu kyaki ng'ate kuliko n'emizinga bagiwulidde. Ekitegeeza nti singa yabwatukidde munda mu kyaki, kigendererwa kyabwe kukozesa endabirwamu nazo zifuuka ekyokulwanyisa. Ebyuma ebiri waggulu nabyo bifuuka ebyokulwanyisa. Kwegamba batulisa ekintu kimu ebirala byonna ebiriwo ne bifuuka ate nabyo ebyokulwanyisa. Naye twagala kwebaza Katonda nnyo era kyenkubira bannayuganda omulanga bannaye tubeere ku bulindaala, buli muntu abe nga yeetegereza. Wakati omwami abadde n'ekisawo kye nga olowooza ataddemu mmere ya mulwadde oba ataddemu kintu kirala, naye nga zze asazeewo okujja kulumya abantu. Naye twagala kumwebaza Katonda oyo atakuumira mpeera, kubanga bwe tutaba tusobola kwekuuma ate yasobodde otukuuma. Naye okwebaza ab'obuyinza njagala kubeebaza nnyo kubanga bafuddeyo okulaba nti tebakooye, tetumaze bbanga badde bagoberera muntu ono oba kiki ekibatuusizza, naye barespondinze mu bwangu ddala. Bomu eri ebadde y'amaanyi ebalemye nabo okwetikka ogitwala ogitulisiza awalala. Kitegeeza ebadde nga yayidde dda ate nga nnene ng'ogisitula ekubwatukirako.
so ne basalawo bagitulisizaawo. So Mukama atulaze nti atwagala era atukuuma. Kisoma bannayuganda buli muntu afeeyo. Bw'olaba ekintu ky'otategeera ekiri awo olyaze n'akirekawo weesegule wekwata ngeri gye bamaze okumukwata n'akkiriza nti kituufu kye yakola. Abadde bamusindise abakaama be bajje batukube ate oluvannyuma baaga eyo ne baliisita abakugu okuva mu bomu squad ne bajja ne bakakasa munda mulimu bomu bagitegola abakitegola okunoonyereza kulaga nti badde food flask oba flask ya mmere badde bataddemu sumaali batre ya pikipiki badde bataddemu simu ngenda kukola nga switch ne waliwo chemical yambala ya white bataddemu toli mukugu oyinza okulowooza nti mmere kawunga bakubira omulanga beere bagenderevu nnyo wawaliwo kintu kimulabyeeyo n'ensawo gye balese wawaliwo omuntu gwemukengedde mu kitundu bale tusaba tutuukirire bakubira poliisi bategeeza mukulembeze mu kitundu ekyo okulaba nti tujja ne tukola obulamu kubanga batujja bakyateekateeka okutukuba tolowooza nti mboozi